Ebbanga libadde lyetoolodde nga balimi b'ebikajjo ne bannannyini kampuni ezikola sukaali bali kumbiranye naddala ku bbeeyi y'ebikajjo nga balimi bagamba nti kumpi balimira bwereere. Embeera eno yaleetera bangi okwesonyiwa okulima ebikajjo. Olw'embiranye eno olwalira balimi b'ebikajjo n'abamakampuni aga sukaali okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basisinkanye amyuka omukuza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa okufunira ebizibu bino eddagala ery'olubeerera. Mu nsisinkano eno buli ludda lusoose kulaga ngeri gye lunyigirizibwamu mu nzirukanya y'emirimu. Disappointed to note that there is a lot of mistrust between the millers and farmers. It has for long existed and we seem to be propagating it even. 9 you can get is nuclear states also in western Uganda, Chinyara, or you can get it in the north. But if you go to Rugazi, Kakira, where you have rainfall every day, much of your sugar, what you crush is water. Kyokka kizuuse ng'omulimi bw'abadde anyigirizibwa ebitagambika nga tabadde wadde n'obwogerero bwonna. Kati erimu ku bisaliddwawo kwe kusaba ebbeeyi ey'essalire ey'ebitundu 5.5 ku buli 100 nga bino bye birina okudda eri omulimi ebikajjo ne biba nga bigudde bitya ebbeeyi. Mira ayagadde percentage ebeere wansi ku 40%. N'atulaga n'ebipapula bya World Bank nti 40 yesobola okubanga ekola Mira n'asigala nga ali mu business. Omulimi ayagadde 60% era nga naye ayina ensonga ze nti ebikajjo tebivaamu sukaali yekka, bivaamu fertilizer, bivaamu sweet, bivaamu omwenge alcohol, bivaamu amasannyalaze n'ebirala. So nga ye ayagala 60% aviiremu awo amulekere ebikajjo afunemu byonna byonna by'ayagala. So mu kukkaanya ne tukoma ku 55%. Bbeeyi y'ebikadde gyaniina kubanga bwe tutairewo max minimum nti niyo bigwa tibiteekwa kuswika a certain percentage which is 55. So ekyo kijjatuyamba. Okusinziira ku bibaddewo aba kampuni ba factory beemulugunya nga bwe basuubula ebikajjo ku balimi kyokka ne bajjamu sukaali mutono wabula nga abalimi bagamba nti ebikajjo tebivaako sukaali yekka ate nga ba factory bennyini be batema ebikajjo nga bikyali bito. Kati mu mbeera eno kisaliddwawo nti n'ebintu ebirala byonna biva ku bikajjo ng'oggyeko sukaali abalimi babifuneko ssente ebitundu 9 ku buli 100. Adde ekya recovery ng'omulimi ayagala recovery ebeere ku 10 so that bbeeyi eyambukako. Owebyuma ayagala recovery ebeere ku 8%. Saati akekkereza. So wano tukanyiza nga tukkirizaganya n'omulimi ne tugamba nti ketujongereko ebeere ku 9. Mu ngeri y'emu kikkirizganyiziddwako okutondawo akakiiko k'abantu 7 okuli abalimi 4 n'abamakampuni 3 nga kano keko okulondoolanga ensonga zonna ezeekuusa ku bikajjo era kakuvujjirirwanga abalimi bennyini n'abamakampuni. Bwe tulekera bamira ziboko okufandinga board council eyo bajja tukajjalako kubanga tulowooza nti gwe oba tolina kyotaddemu oba tolina bw'onooyisaawo byoyagala. So omulimi ajja kuba n'eddoboozi lya waggulu era ajja kuba n'enkizo mu kuyisa ebiteeso mu council era council ejja kuba eyamba mulimi. Abalimi be tusobodde okwogerako n'ab'ejjinja amawulire gano bagamba nti nga bawadde essuubi. Twali tutunda ebikaado tutunda ebikaado batukuzanga bbeeyi y'ensigo emitwalo 24-25. As per now bbeeyi yetu kutundirako omulimi alikola loss. Kale nze mpagira ekyokuba nti tube ni minimum price tube ng'ensi nga Tanzania, tube ng'ensi Mexico, tube ng'ensi Netherlands. Gavumenti bw'enaabanga eviireyo n'iteeka erisobola okwesalira nti nibwe bibanga ebikaado bigwire oba bive ku mitwalo 13 buli 5 oba mitwalo 14 omulimi edda kwiramu amaanyi. Kyokka bino byonna okussibwa mu nkola walina okubaawo etteeka eririna okusooka okuyisibwa era lisibweko omukono omukulembeze w'eggwanga nga bino byonna mwe bijja okuteekebwa. Nga limaze okuteekebwa mu nkola aba factory baweereddwa emyaka 2 okwetereeza olwo nno batandika okukola nga bagoberera etteeka lino. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.